Wano e Mbale olunaku olwaleero wendi era nga bwe tuzze okuba nti tujjukiza baganda baffe bonna abagenda okuva mu bitundu eno eby'obuvanjuba okuba nga bajja okusaba mu Canaan olunaku olw'enkya Good Friday. Ngenda kuba nga mbategeeza entambula ezigenda okubeera naddala bava mu bitundu bya Palisa Butaleja eyo okuvaayo bya mitwalo nga 2 era nga oyinza okugenda okukozesa ebuddaka ne busoolwawo waliwo emmotoka ekeera nga edda e Kampala ku ssaawa nga 9. So n'olwekyo abaviira mu Butaleja muyinza okukozesa amakubo ago. Ab'e Palisa Etirinyi bw'otuuka Etirinyi nawe emitwalo nga 2 okudda e Kampala nga n'olwekyo bijja kuba nga bikwanguira mu mbeera eyo. Wano wendi mu kibuga ky'e Mbale waliwo batransporters ab'enjawulo nabo abeetegese okuba nti basaabaza abantu abava mu bitundu bino eby'e Mbale, Manafa n'ebitundu ebiriraanyeewo. Bagenda kuba nga batubuulira ebisale biri bitya mu ntambula zaabwe ze balina wano mu bitundu bino eby'e Mbale. Mukulu amanya kankwatireko. Amanya bampita Alamanzaani Wandera nga nze avunaanyizibwa ku by'okutiika abantu e Mbale gye bayita field manager. Era mbategeeza nti mu kampuni ki? Mu kampuni YY. Mbategeeza nti kino tukyeteekedde nnyo era abantu boona ab'okugenda mu Canaan tubaaniriza olwaniriza olw'amaanyi mu byonna. Omukolo gwe bagendako gukwata ku nze n'oli olw'okuba gwakusaba ki? Gwakusaba. Twasazeewo ne tusalawo ne tugamba nti nga YY company omuntu yenna ali okugenda mu Canaan ewa Bugimu zibadde 3 naye twatadde ku 2.2 okuva wano okugenda ki? E Kampala. Ne tuvaawo ne tusaba buli atuuseeyo afunye omukisa n'atuukako ki? E Kampala e Canaan asabire eggwanga lyaffe Uganda mu bintu nga 3. Enguzi esuuse Mukama Katonda obanga ye nanyini kuleeta ate ye nanyini kukola ki? Kujjawo. Tusaba bannange abantu abasolonko ababuduuda abawa abetolodde ekibuga ki? Mbale mujje wano ku wayiwayi entambula tugikaakanyiza emiwendo. Tebabaawo omuntu agamba nti badde njagadde okugenda naye sente mpitirivu emitwalo 5 zikutwala ne zikola ki? Ne zikukomyawo. Ne tusaba Mukama Katonda oyo anaabatambuza okubaaja ebuduuda okubaaja esolonko okukola ki? Abakulembere abatuuse ki? Bulungi. Okay, basi simbuka ssaawa mmeka? Basi entambula yaazo eriweti. Basi esooka ssaawa 11 zennyini sharp eba esimbuka eyo namba 1. Namba 2 esimbuka ssaawa 12:00. Namba 3 neva wano ssaawa 1:00. Kale omuntu yeena obw'okugenda ateekwa okukozesa ki? Obwangu nnyo kubanga ye tuli bangu. Ebyuma byonna bya mulembe nga bw'obiraba. Njagala kubategeeza nti olugendo lwa Canaan abaluwumyemu omutwe boona tubasabira Mukama Katonda abawongere emirembe. Tweyanziza nnyo. Olwakadde sijja kusukkawo naye ebyentambula bwe tebigenda okubeera. Emiwendo bagisaze okuva ku 3 okudda mu 2.2 wano ku YY bus coaches era nga nsuubira nti abatagenda otambula n'abagenda okujja bajja kubanga beeyagalira mu offene eriwo olunaku olwaleero obasobole okuba nga basaba Good Friday mu mbeera ennungi. Byebyo ebiri e Mbale kambaddiza akazindaalo baganda bange.